Ani? Paulo Galabuzi nkubidde wano okuva e Katebo. Tuyanzanya emirimu gy'okola Honorable. Giriwa seboba. Emirimu gy'otuusaako engalo zo. Naye manja kubuuza oneesuluwaza kupaka ddi. Oli musajja mukulu olina ssente wasoma naye oneesuluwaza paka ddi. Ombuuza ng'ani mukama wange? Ndi mulonzi. Ombuuza ng'ani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya. Anti Katebo si gonzaala, si gwe wansomesa. Oli Honorable waffe. Naye twemuuza. Sikyali. Mwandaba ng'embizzi mundeke. Wangoba ng'embizzi. Muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye. Giteeke mu security banoonye. Olinga amazi. Awe mudde omulonzi olw'okumubuuza akana n'akataano ku bigambo ebyogerebwa n'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa akusinziira ku katambi kano akatambudde okutandika enkya lunaku olwalira akatambi kano katambudde nnyo ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga okusinziira ku bigambo ebikatambulirako nti Honorable Yusuf Nsibambi mbu yabadde mu katambi ako bwebanga si AI bwe kabanga kaddala kati nze ngenda bikuwanga bwe biri ngenda kuwa akatambi mu bujjuvu gye bujjakaawo obeere ng'otegeera bulungi nnyo naawe owandiike mu comment section ombuulire ddala oyo Honorable Nsibambi kubanga tumanyi Honorable Nsibambi ayinza okuba musajja wa kitiibwa nnyo musajja ali ku ddala ly'omubaka wa parliament ayinza obutasobola kuvuma mulonzi n'atuuka n'okumugamba ekigambo oba okumuwemula n'amugamba ekigambo nange kye sisobola genda maaso nakubanga mpisa mukama wabula teweerabira nti ono ye musajja y'omu eyategeeza nga bwe yasalaasala amasannyalaze ge yali yawa abalonzi amasannyalaze yagasalaasala oluvannyuma lw'okubeera nti baali bamumya akalulu baagaana okumuzzaayo mu kisanja kino era olw'obusungu n'agenda maaso n'okuba nga amasannyalaze yagasalayo n'ensasagge yagwa mu kitundu kye egambibwa okuba nti yava ku busungu obwagenda maaso n'okubeerawo kati wenjogerera jjukira omusajja y'omu yali mu kutembeeta etteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill oluvannyuma lw'okuba nti yajoyininga ekibiina kya NRM Honorable Yusuf Nsibambi teyasigala kyekimu kakati wenjogerera batandise okuba nga bamutwala mbiri buli we bamulaba takyalina wasobola kwogerera nsonga ne zigguka takyalina wasobola kubeerera comfortable buli we bamulaba bamuyiribya batuuse n'okumukubira amasimu omusajja amubuuzizza oli musajja omukulu oli musajja muyivu naye oneesiriwaza paka ddi amugambye olinga amaki nga bw'obiwulidde awo Honorable Yusuf Nsibambi wenjogerera ng'etteeka lirabika litandise okuba nga limufuukira akayinja mu ngatto ye yalireeta era yayogezanga maanyi ng'agamba bino byonna muloota na buloosi etteeka liteekwa okuyita oba mwagala oba temwagala bwe muba temwagala tteeka liyite okuggyako nga mufulumye mu ggwanga erya Uganda yabategeezezza ne bwe munaayogera mutya lino etteeka liteekwa okugenda maaso n'okuba nga baliyisa ye ne basajja be oba ne bakama be balina okuyisa etteeka lino oba twagala oba tetwagala kakati ebyo gye buvuddeko mbadde ngambi kuwa era obadde ng'obiwulira Honorable Yusuf Nsibambi n'abamu ku bakabaka ba parliament nga basikaŋŋana ebitogi oba nga bagenda maaso n'okuba nga bawanyisiganya ebigambo Yusuf Nsibambi ng'alayira nga bwe lijja okuyita bangi nga bamugamba terijja kuyita etteeka lino litandise okuba nga lireeta ebizibu okumanya lireesa ebizibu n'abamu ku bakungu ba gavumenti abamu batandise okuba nga baligaana jjukira olunaku lwajjo nakuwadde Governor wa Bank of Uganda ye yaligaanye yagambye nti etteeka we mulireeta mugenda kukuba Uganda ekigo kakati omukulu oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Honorable Mwesigwa Rukutana ono nno naye mukungu kuba yaliko ne minisita ngenda mukuwaako n'ebitonotono ebimukwatako nkuwe n'ekiwandiiko ekyogera ku nsonga ye naye yennyini yeegasse kuba sayidi egamba nti etteeka temulireeta Mwesigwa Rukutana naye yagamba sikakubeera nti ndi wa NRM naye ekyamazima kisusse ye Yusuf Nsibambi alabika nga asigadde yekka atuuse n'okuba nga atandika okuwemula abalonzi oluvannyuma lw'okuba nti abalonzi abamusindika mu palamenti newankubadde nga ku gunundi guno tebaamuzizza era obusungu bwali mu kubalaga kwe kutandika okubawemula bw'abanga yeye mu katambi kogenda maaso n'okuba nga owulira era nga bwenkakuwadde emirundi mingi nnyo ebigambo bibadde byogerwa nti etteeka lino litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu Yusuf Nsibambi yennyini gye buvuddeko ku programs ez'enjawulo ba interviews ez'enjawulo zalabikiddeko yawulirwako ng'ayogera nti etteeka litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kale teyakyogera openale naye nga byayogera bikulagira ddala nti gwe litagetinze ng'era abantu bwe babyogera bwe bityo bwe liri kakati waliwo omubaka wa parliament nga bwe nakuwadde n'ategeeza nti tukimanyi bulungi nnyo ne sipiidi kwe bali mu kulivugira baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba bakimanyi ali bweru wa ggwanga kati baagala agenda okudda ng'etteeka lino liri in place litandika okuba nga bwe lisookerako ligende maaso n'okuba nga limukwata kino kigambibwa okuba nti kiri mu kubeera liikiriza bagamba nti ayinza okusinziira eyo
n'akomawo ng'alina ssente nnyingi nnyo ate era ng'alina sapooti y'amaanyi nnyo n'aba ng'agenda kubalemerera. Kakati mbu y'ensonga lwaki bali mu kulivuga sipiidi libeere nga liyita agenda okulowooza okudda mu Uganda. Bw'aba waakudda etteeka nga liri weeriri nga litandise okukola libeere nga limunyigiriza. Kyokka nga te Nsibambi akugamba nti tetulikola ku lwa Kyagulanyi, tulikola ku lwa bulungi bwa ggwanga. Kyokka ate naye mu interviews ezimu awulirwa nga amentioning erinnya Kyagulanyi. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Omusajja yakibagamba openly kyeteeka mulikola mutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, abagaye mutagetinga few individuals, nti muli ku sipiidi kwe mulivugira agenda okudda mu Uganda kuba mumusuubira okuba nti ajja kudda mu Uganda. Kati nti agenda okudda mu Uganda ng'etteeka limaze okuyita lisooke limukwate kuba musuubira nti amaze okulobinga huge amount of money. Kakati nti yensonga lwaki oba oliawo etteeka lino balireeta. Yusuf Nsibambi nga tannawemula mulonzi bw'abanga ye yamuwemudde gye buvuddeko yalabikirako interview emu ngenda kuwaako kana akatambi njakka kwongera nga naye mu bigambo byalaga batagetinze either Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yatuuka n'okugamba nti bano abaana bangi nnyo bannayuganda basinzireyo mu biyumba, yabiyita biyumba, mbu ne babika nti kati ekyekikolwa ekyokubika tugeze nti basinziddeyo kati ng'omuntu wanaagamba gundi yafudde n'ebigambo ebirala nga bw'ozize ng'obiwulira. Kati Yusufu Nsibambi agamba bye bimu ku ebyo ebibakozesezza etteeka lino mb'omusinzireyo mu biyumba ne mugenda ne mubika abantu abakungu kyokka nga ate tebafudde. Kati nti etteeka eryo balireese libeere nga likugira ekyo. Tubere specific honorable lichiwalinga ki kuba etteeka lijja okubaako kye litangira be bantu abeyibaala ne babeera ebweru mu biyumba ne baga nti oli gundi yafa naga omuntu yafa ne bagamba Uganda nfufu nnyo mpe ekyokulabirako waliwo omukulembeze. Kakati awo yayogeredde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ako ngenda kakwongera ngenda kakulaga byonna kubanga ye yennyini wanaaba yeeyabizza bakkiriza nti ekyamazima litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba agambye waliwo omukulembeze omu yawangula mu kalulu okumanya Nsibambi ayongedde okunamya bakama abe naye yennyini okwekunamizaamu. Mu statement eyo gy'ogenda okuwulira mu katambi akakugambye waliwo omukulembeze omu yawangula mu kalulu oba yawangulwa nze simanyi. Kati kino kiba kyongera okulaga bannayuganda nga kye babadde bagamba nti akalulu yakawangula. Kakati Nsibambi naye alinga ali mu kukola kwegamba alinga akola addition eya bannayuganda statement gye bagezaako okugenda maaso n'okubanga bagamba kakati zibadde teziribusa bannansi naddala abalonzi be ne bagenda maaso n'okubanga bamutwala mbirimbiri era nkugambye atandise okubanga afuna obusungu takomye ku masannyalaze kugatema kati atandise n'okubawemula agambye omulonzi nti olinga amaki nange nkugambye kyesisobola kubeera nga mpisa mu kamwa kange. Kakati bino byengenda ogenda maaso n'okubanga nkulaga ogenda kuwulira Nsibambi bwagenze maaso n'okubanga awemula omulonzi bw'abanga yeye ogenda kuwulira ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno gaggadde ogwa Red Zone TV n'omukutu ogwa Uganda 24 live kwe tusinzira okugenda maaso n'okubanga tukutuusaako updates buli ggulire tukkiriza nti lino ligasa oba ligatta ku nkyukakyuka tulikuleetera osobola okubanga okitegeera bulungi nnyo. Kakati wuliriza tutandise n'omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi, musajja musiraamu, musajja munnamateeka, musajja muyivu y'omu ku basajja ab'amaanyi ennyo era n'abantu baasomesezzaako amateeka bangi nnyo badde bamuweera obujulizi. Omuli ba kanso Elias Lulimbazi Nalukoola we yamuweera obujulizi nti yamusomesa amateeka. Kuliko kanso George Musisi yamuweera obujulizi nti yamusomesa amateeka. Kuliko kanso
Joel Ssennyonyi era ye yamuweredde n'okumuwereraga nange oyo ye yansomesa amateeka naye bonna bali mu kwewuunya omusajja ono kiki ekyamutuukako wabula maaso awo nina akatambi ke ŋŋenda okukuwa aka Fred Lumbuye nga nnyonnyola ekyatuuka ku nsibambi kati gwe ayinza okwebuuza ki ekyamutuukako ekyatuuka ku nsibambi obadde okimanyi nti alabika ayina ebizibu ng'ebizibu ebyo singa takola abasajja bye baagala okusinziira ku Lumbuye ne information endala etambula nti singa takola ebyo by'omulaba akola ebituusa okunyiiza abalonzi atuuke n'okubawemula nti oba oliawo singa tabikola ekiyinza okuddirira ku sayidi ye kiyinza okuba nga si kirungi kakati yagumye mumutwala embirimbiri oba mumutwala na miggo oba mumukola mutya yebyo byonna agamba tajja kubanga abitya ali mwetegefu okugenda maaso n'okubanga akola bakama abe kibagenda maaso n'okubanga baagala etteeka lyagenda maaso n'okubanga aleeta bangi baliwakanyizza n'olunaku olwaliro ngenda kwongera ngenda kusomera wano ekiwandiiko nga mwesigwa Rukutana yeegasse kubawakanya etteeka eryo kyokka n'aba Uganda Law Society nabo bafulumiza ekiwandiiko nga kyongera okugenda maaso n'okubanga kigaana era nga kiwakanya ebigambo ebigenda maaso n'okubanga byogerwa kakati ye omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi ebintu ne birabika nga bigenda kumwonoonekera etteeka lirabika limufuukidde etteeka asigadde yekka atandise n'okugenda mu maaso n'okubanga awemula abalonzi nkugambye bw'abanga yeye kankongera akatambi kano okuva gye kaatandikidde omulonzi yamukubidde bulungi nnyo n'amugamba nze nsinzidde Katebo atamanyi Katebo kiri sayidi ze ez'ebuwama kiri eyo ku mwalo ogwo mwalo gwe Katebo era omwalo ogwo oba ekyalo ekyo kiri mu constituency y'Amawokota South Yusufu Nsibambi gy'akiikirira mu kadde kano kubanga yagikiikirira Yusufu Nsibambi omubaka mu parliament akiikirira Mawokota South eyo njagala okutegeeza ku kadi ekibiina ekya FDC Yusufu Nsibambi teyafuddeyo kumanya jjukira bano be bamu be yatemera amasannyalaze kati takomye ku kyakutema amasannyalaze nga bamu myaka lulu agambye mwanda bange embizzi era olinga amaki Kalisebo naje wasebo tare sebo mpite wa Paulo wano kubidwa ne Katebo ani Paulo Galabuzi kubidwa wano kuve Katebo tuyanzanye emirimu gy'okola honorable giri wasebo ba emirimu gy'otusaako engalo zo naye manja akubuuza oneesulwaza kupaka ddi oli musajja mukulu olina ssente wasoma naye oneesulwaza paka ddi ombuuza ngani mukama wange ndi mulonzi ombuuza ngani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya anti Katebo sigunzaala sigwe wansomesa oli honorable waffe sikyali mwanda bange embizzi mundeke mwango bange embizzi muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye olinga amazi tonvuma honorable bw'abanga yeye yagambye omulonzi agenda kuteeka essimu mu security bamunoonye agambye asose mugamba mwanda bange embizzi mwango bange embizzi n'amugamba nkusaba essimu yenda giteeka mu security bakunoonye Honorable Yusufu Nsibambi baamukuba akalulu era teyasobola kuddayo era n'ateeka obukambwe bungi nnyo naddala ku kibiina ekya National Unity Platform wamu n'abalonzi be n'atuuka n'okugamba nze nabaggyeko n'amasannyalaze nga ndaba banyiiza bunyiiza bantwala mbirimbiri tebampadde kalulu bannimbye amasannyalaze ge yali yabawa yagatemayo bangambye amasannyalaze ge wawa ku kyalo bakiyita Buyaya yes ge wawe Buyaya wagaggyeko wagatemye emiti n'ogitema like you cut down the poles kubanga obuzibu obuliwo amasannyalaze ago nagaleeta nga galina kukola mu bizinesi zange nga tegamala ne bagajjako waya nga simanyi ab'ekyalo ne gatandika okutambula buli wamu kubanga mulimu abantu abatalina magezi abamu bagambawo omusiraamu yatuwamba kani imagine mu kyasa kino nga abakulembeze b'amadiini bali awo nabawamba ki mbadde mpeereza lwa bulungi era nze ndi musanyufu naweereza but amasannyalaze sejjusa bagambye olukuŋŋaana nga ku lwokubiri bye bateesa tebabitegeera gujja kugwera mengo kati UEB embuulire gye yajja olukusa okusaka ku masannyalaze gange anti sigago gani gaffe ndi John's
Yes papa. John siyaga bebyo bwerere. Nedda. Amasanyalaze galinganga mazzi. Lwaki bote baagaleeta? Kati that is the question. Lwaki tebalina busobozi because lwaki tebabulina waliwo rectification waliwo budget ekitegeeza abo tebalina busobozi na bwagazi bwa government kubawa amasanyalaze is my personal property. No, it's not. It is. Ate lwaki tebagazaako? And here's the thing. Jegava si wawo. And sasa sulayo nze okujja I pay a fee. Ne baŋŋamba ti kati gwe okuleeta transformer yo gigule. Eyo gye gava abantu basasula gye gayita gye bayita welive tosobola kugenda bugenzi ne gavumenti up to now ekyasasula abantu gyeyisa amasanyalaze. Kansoke nkubuuza honorable watemya amasanyalaze lwa muntu omu bugaya ne bwe babeera 10 kubanga kati bali be banzaala n'ogajja ku kyalo kyonna. Why mbasasula ki? Anti bajja kubuuza twaga kusaba lwaki ani yagabawa nze sigabawanga but they tapped nesikola mu electricity kumanya ani yatapinze bo be balina okukwata bali abayirigo kati bagajjawa because the law is very clear over regulations. Ono okusaba amasanyalaze transformer ono okusaba we gayita gye bayita welive tuyinza kujabuzo nga njagala kukola gali ya muka bw'oba oyagala okukwata gye bayita compulsory acquisition era ogenda n'oyita mu procedure advertising n'ogaa government yawambye wano eyisewo ekintu ky'abantu. Kakati oyo ye mubaka wa parliament akiikira abantu b'emawokota amasanyalaze yagatema naye ng'ebyo bigenda okujja nga bamaze kumumma kalulu. Njagala kulaga Nsibambi kati Nsibambi ono oluvannyuma lw'ebyo byonna kwe kutandika okulabika era bye biseera ebyo n'ajoyininga ekibiina kya NRM mu butongole naye ng'ebyo tebinnabaawo. Jjukira wasooka n'omulabako twakuwa amawulire yali wamu ne Latifu Ssebaggala ne bagenda mu State House ne bajoyininga ne basisinkana General Kaguta Museveni ne bajja ne bategeeza eggwanga nti ekibadde kibatutteyo kulwanirira basibe ab'ekibiina kya National Unity Platform ate nga bossi ba kibiina kya National Unity Platform. Bannayuganda bangi baboogerera ebigambo nga babalaga tubamanyi bino bye mugenda maaso n'okubanga mukola mubikola ku lwammwe naye si lwa kibiina kubanga temuli bammemba mu kibiina ekyo. Yusuf Nsibambi bwe yavaayo mu butongole n'asalawo kajoyininge ekibiina kya NRM kubanga akooye mu muyimba mwamu makalulu yabatemera amasanyalaze mumutwala mbirimbiri buli bwe mumulaba temwagala ayogere kati n'asalawo yegattire ddala ku mukulu agende maaso n'okubanga ayisa amateeka agagenda obbanyigiriza mujja kiwulira anti mwamu makalulu kati agamba ngeri gye mwamu makalulu kagende maaso n'okuyisa amateeka ago mujja kuwulira obuzito obuli mu nsonga eyo mujja kukitegeera. Kakati Nsibambi ono ye yatandika okuleeta etteeka bino byonna bizze byegoberera oluvannyuma lw'okugenda oluvannyuma lw'okummibwa akalulu yalabibwako nga agenze mu State House ne Latifu Ssebaggala. Oluvannyuma lw'okulabikirako mu State House n'addamu n'alabikirako ng'ayambadde t-shirt ya yellow era n'aweera nkolokoto nga bw'afuuse mmembo mupya mu butongole ow'ekibiina kya NRM. Oluvannyuma lw'eyo incident yazzeemu okulabikako nga Nsibambi aleeta tteeka era nga kyagenza okuzuulibwa etteeka eryo David Muhoozi ye yali tebolinga ku parliament yasooka okulisoma. Kati wetwogerera amawulire gagenda okufuluma abasinga obungi ffe twagamanya dda nti omukulu ono ye yali emabega w'okubaga etteeka eryo era ye yalitandika. Together with Attorney General and State House. I think that's not true. Otherwise, I would not have limited my submission. Y'omu ku bali ba mastermind b'etteeka lino era mu kujja mu parliament mu bukiiko obw'enjawulo ndowooza olaba ne banne engeri gye bamutunuuliramu beewuunya omusajja ono kijja kitya okubeera nga yali emabega w'okuintroducinga n'okwanjula biiru eno ebeere ng'ereetebwa bannayuganda egende maaso n'okubanga ebamalako emirembe naye ng'obusungu buvaawa kumumma kalulu ate ne mumumanyiira n'abatemera amasannyalaze n'atema amasannyalaze ge ate era ne mumumanyiira n'asalawo aleeta etteeka nga buli omu yenna ligenda kukunyiga oba oli omu kuba mu makalulu oba gwete oba wakamuwa oba toli wa constituency eyo ojja kiwulira kati mu parliament oluvannyuma lw'okuba nti yali emabega w'abaayiye etteeka lino ne mu bukiiko awuliddwako ng'ali defendinga n'obulamu bwe bwonna. Even disputing some of the clauses when I'm the architect. But I thank the honorable members. Omuwulidde I am the architect. Ye yali kwegamba yo oba oyinza kiyita otya bwe liba bajjiro ye mubazzi eyakola akatiba
neyatandika etteeka lina kutambula litya ye yali architect n'akola architecture etteeka nga bwe lirina okuta byonna by'owulira Yusufu Nsibambi ye muyiiya waabyo ye yatandika olugero. For the input and the questions which have been presented before this committee. Honorable Chair, I don't want to emphasize this. I'm a stakeholder because I represent the people of Mawokota. I'm also a teacher of law who did not fail this particular subject of legislative drafting. I also practiced law for almost 20 years also. So as a Ugandan, I have a duty and a responsibility to have an input. Just look at me in that perspective. The rest of the misgivings, I acknowledge them in good faith. Honorable Du, I'll start with him. He raised questions which some of them are beyond my capacity to explain. But technically I can say the European Union Parliament is a very big house, very important in the development, and actually most of our development partners are members, so they are also concerned about what is going on. But the point I wanted to, the example I gave, it had to do with an electoral process. Which electoral process maybe was not free and fair. To me, from Mawokota, I had no problem. It was a free and a fair election. I lost. I was number 3 as an incumbent, but there was no rigging, there was no vote violation or irregularities. In my own former party, we didn't have a talent center to tell what happened in the election. There's not even an electoral report. I don't want to talk about other parties. But I was a shadow minister in opposition. We have never been summoned to talk about elections and have a report. Mu bigambo bya Nsibambi era y'omu ku bali mu kukakasa ensi ng'akalulu bwe kaali free and fair. Agezaako kudifendinga biiru, agezaako kulaba nga biiru eyita, agezaako kulaba nga bannayuganda banyigirizibwa olw'obusungu oba oliawo bw'abalinako. Kakati Yusufu Nsibambi ono bannayuganda bangi bawuliddwako nga bagamba era ng'akimanyiddwa nti lino etteeka litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'era bwe nkuwadde akatambi kali nga bw'okawulidde. Kati Yusufu Nsibambi mu kugezaako okwagala okunnyonnyola gye buvuddeko yakyogera n'atuuka n'okugamba jjukira akugambye akalulu kali free and fair. Kyokka ate mu katambi akalala ke njagala okuwa awulirwa ng'agamba waliwo omukulembeze omu oba yawangula oba teyawangulwa oba yawangula oba yawangulwa nze simanyi. Naye mbu yagenda muzi palamenti za Bulaaya, jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu we kaggwa yayogererako ku EU Parliament mujjukira, n'ayogererako ne mu Geneva Summit. Kati agamba nti ebyo ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera kyamazima si birungi nnyo eri eggwanga, era wano ng'alinga akunnyonnyola lwaki etteeka lino lyaleetebwa. Naye etteeka lino terina we limenya constitution n'akamu ligiwa maanyi. Nze mpa ekyokulabirako omukulembeze omu kamuwogere kuba akyali public Honorable Kyagulanyi n'abulawo. Tugenda omulaba ng'ali mu parliament ya Europe ng'agamba ekiri e Uganda kifa kisa kinegula banzi bakalulu. Nze wange mu constituency yonna kumpi teyalina ba agent, tebayalina abayalinayo nze nabawa n'emmere nga tewalina omwe abafuddeko ne forms tazirina. Najja n'agenda ku Electoral Commission titi mumpe forms mbalage nti mwanziba. Gwe tewali yagaana kubeera na tare center egatte byolina talina tare center. Bwagenda mu European Union bamuwa essaawa n'ayogera ababba obululu bage European Union Parliament neeyisa resolutions ti Uganda okulonda kwaddemu okubba watali bujulizi terina ba agent buli wamu. Kabalibwa bano no president tiyalondebwa abantu yabbibwa era tuyise n'ambassador yangonyonyole. Ekyo kibayita political interference kireeta ne disability mu economy kubanga buli muntu aga nti president mubbi eno gundi yabba government eriko.
kakati tolina bwogenda kugamba muntu oyo jangu onyonyole bye wayogedde kubanga ganda byogereddewa etteeka eririwo erya Penal Code ligamba nole poena sinalege tolina kintu na kimu kivunaanibwa muntu okujja nga waliwo etteeka n'omusango omuvunanira n'ebibonerezo kakati oli ajja agenda bakole fujjeeyo babeereeyo mu nyumba zaabwe ze balimu bavume babika abantu tigundi yafudde aziikibwa nkya omukulembeze yafudde ogenda weeyo kakati etteeka lino likugamba nti bannange mukakkane mwe bannannyini tulina okutambula bwe tuti atali ogambye ogenda tukakanya mitima naye nga ndabanga atyemedde emitima gy'abalabi abamu ku byoyogedde kati ndowooza oyongedde okutegeera mu bigambo bye mwennyini akugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu okulabikirako mu paalamenti ya EU nga bwe yayogerera nga bw'obijjukira twabikuwa Sibambi agamba nti ebigambo bye yayogera bibi yeetaaga kusiba naye ate tewali tteeka lyojja kumuvunaana kubanga ajja kukubuuza nabyogererawa n'aleeta n'ekizampa endala nti waliwo abantu ababika abantu in fact wano yali ku BBS Terefayina kakati ate ngenda mukwongera ng'alina era ewalala we yali ku interview emu looza oba yali ku Soroti oba yali ku mukutu ki n'agenda maaso n'okwogera ebigambo era ebiraga nti waliwo ababeera eyo mu biyumba kusinziira ku bigambo nga bwe yabyogeramu kakati nti babeera eyo ne bagenda maaso n'okubika nti kati lyetteeka lwaki bagenda maaso n'okulireeta tubeere specific honorable likiwalinga ki kuba etteeka lijja okubaako kyeritangira erisuubira okutangira be bantu abeyibaala ne babeera ebweru mu biyumba ne baga nti oli gundi yafa naga omuntu yafa ne bagamba Uganda nfufu nnyo mpa ekyokulabirako waliwo omukulembeze eyeesimba mu byokulonda uliriza okwongera okukakasa n'okonfaminga n'okwongeramu sitampu nti lino etteeka litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katambi akasoose owulidde Nsibambi nga ye amwatudde n'erinnya kati mukana akatambi akulaga nti n'okulyogera erinnya talyogedde naye waliwo omukulembeze yeesimba ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga tamanyi oba yawangula oba yawangulwa ekigambo ekyo kiraga akkiriza naye nti akalulu kalabika tekaalimu bwenkanya ekyokubiri akkiriza nti etteeka lino balikola olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokusatu kino ebigambo byono bikonfaminga eby'omubaka oli ngenda nabyo bikwongera sooka owulire wano n'awangulwa oba n'awangula tewali amanyi n'awangulwa oba n'awangula tewali amanyi kyokka mu katambi kali Yusufu Nsibambi akugambye Parliament y'omukago gwa Bulaaya okugamba nti akalulu tekalimu kalimu ebirumira president yabba simanya biki eyalayira yabba akalulu akugamba nti ekyo kyekimu kuba bakozesa etteeka tibasobola okuba nti ekyo EU Parliament bwekola resolution gye yakola nti omukulembeze we Uganda mubbi wa akalulu yakabba kiba kiwa Uganda ekifaananyi ekibi kati wano nga tuvudde ku birala byonna statement ze wano akugambye tewali amanyi oba yawangula oba yawangulwa kitegeeza wano naye yennyini mu butamanya aba akubbye ebituli mu bigambo mu results Simon Byabakamaze yalangirira teri amanyi oba yawangula oba yawangulwa Yusufu Nsibambi kati eyo nga tuvuddeyo ali mu kwongera okukakasa nti lino etteeka balikola ffenna tukimanyi nze naawe nti libadde litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannayuganda kakati ate wano mu butongole alinga akkiriza nti kituufu kyekyo n'ava wano n'agenda mu paalamenti y'e Bulaaya n'ayogera n'ataakaka n'agamba ekiri e Uganda kifumba mutuku era waliwo okubba tewaliwo abantu banyigirizibwa tewali gavumenti ntuufu nze gavumenti entuufu paalamenti ya Bulaaya nega nemuwulira negana omukulembeze nefulumya ebibaluwa bibakuntumye timujje bunyonyole nefulumya ebiwandiiko ebigamba nti okulonda kwe Uganda kwali kukyamu kakati omuntu aleeta ssente aga eno ensi giteekamu ntya ssente kati oli bwakomawo wano okujja kumuvunaana nti wagenda otya toyinza muvunaana byayogera eri kubanga Uganda terina luta ibeta jurisdiction ku mbeera yeeyo kati netteeka ligamba nti
wayose bino n'ovumirira ebyenfuna n'ovumirira ebyokulonda nga waliwo akakiiko k'ebyokulonda mu mateeka abantu babatadde mu byapa n'abantu bwe bagenda kulayira olonde n'aboludda oluvuganya kati ate biwayogedde nga tebikwatagana nga nabyogeredde wano. Bigambo bya Yusufu Nsibambi lozo biwulidde engeri gye byekontradictingamu naye ate nga point enkulu gye njagadde okujjamu n'okwongera okulaga nti etteeka alinga mu butongole ali mu kukakasa n'okonfaminga nti baalikoze nga litagetinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukyagenda nno mu maaso, omusajja oyo gw'olaba yasoma amateeka era etteeka lino loza ensonga lwaki ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubanga annyonnyola nnyo newankubadde nga yawuliddwako nga naye yaaliga kwegamba yakugamba bino si byawe kuga bino bya bulijjo lino si lyerisoosa agamateeka bagayisa n'ebigendererwa abimanyi. So amateeka gano ge bagaleeta kunafuya bannayuganda y'ensonga eyo lwaki tulina okugalwanyisa naye tesikulwanyisa amateeka ago. Amateeka ezo symptoms oba obubonero naye ekirwadde kyennyini bakiyita kawenkene Yoweri Museveni n'abantu baba mwetoolodde. Katonda wange kati ndowooza ekyo kiwulidde akugambye ekirwadde ekikulu mumanyi we kiri. Kati etteeka lino nga lyongera okugenda maaso n'okubanga likakasibwa kubanga Nsibambi akugambye etteeka litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogera mu Parliament ya EU ne mu Geneva Summit bye byabaviirako obuzibu. Kati wano oli bwakugamba nti batagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu abaakulimbiddewa. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Omukulu yabagamba mutagetinga okulaba nti Bobi Wine wanajjira mu Uganda etteeka lijja kuba liyise. Ebikonge bingi nnyo, bannayuganda bangi nnyo, ebitongole ebyenjawulo ne institutions ez'enjawulo bavuddeyo ne bakwakanya etteeka lino. Ne Mwesigwa Rukutana omu ku bakungu mu gavumenti ya NRM naye yegasse kwaba abakungu abatono ennyo abagambye nti temujja tuvuga buvuzi lino etteeka teririiyo. Bamubuuzizza waliwo chance ey'okulaba nga etteeka lino teriyita. Yusufu Nsibambi yabagambye okwo kuloota etteeka lirina okuyita. Zekyo kikubulya kikoti etteeka lijja kuyita. Tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri bonna b'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte. Kati Nsibambi mu kwongera okukakasanga bwe lijja okuyita era nga ye akyenyumirizaamu abalonzi gye basinzidde ne bagenda maaso n'okumukubira amasimu nga bamugamba naye ggwe musajja ggwe ng'otuswaza. Abalonzi be bennyini gwandibadde kale muntu mulala naye gwe omuntu gwe tuwalonda kati gwayisa amateeka agagenda otunyigiriza. Yamugambye olinga amaki. Wuliriza. Kale sebo najje wasebo. Kale sebo. Mpite wa Paulo wano okubiddwa ne katebo. Ani? Paulo Galabuzi okubiddwa wano okuva ekatebo. Tuyanzanye emirimu gy'okola Honorable. Giri wasebo ba. Emirimu gy'otuusaako engalo zo naye manja akubuuza oneesuluwaza kupaka ddi. Oli musajja mukulu olina ssente wasoma naye onoosuluwaza paka ddi. Ombuuza ngaani mukama wange? Ndi mulonzi. Ombuuza ngaani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya? Anti ekatebo si gonzaala si gwe wansomesa. Oli Honorable waffe naye twebuuza sikyali mwanda bange embizzi mundeke wangu obange embizzi muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye. Giteeke mu security banoonye njabaga olinga amazi. Tonvuma Honorable. Yagamba omulonzi ekigambo ekinene nnyo nange kyekisobola genda bw'abanga yeye akotokalekaayo. Kakati nga tukyagenda maaso kigambibwa ky'omusajja ono alayika tali yekka. Nina wano akatambi yabadde sho nnambe ya Fred Lumbuye
ng'agezaako okunnyonnyola oba oli awo ezimu ku nsonga lwaki Honorable Yusufu Nsibambi agenda maaso n'okubanga akola ebintu ebyo ebituusa okubanga abalonzi be bagenda maaso n'okubanga bamukubira amasimu bamubuuze akana n'akataano wabula abamu ku bakulembeze ab'enjawulo bo bawuliddwako nga bagamba buli omu ali mu kwewuunya ono Nsibambi yabasomesanga amateeka nkugambye mubamu ku baakawa obujulizi nti yabasomesa ng'ate b'amaanyi Elias Lulimbazi Nalukoola yamwambalira n'amugamba ssebo gwe wansomesa amateeka bino bye wansomesa Kanso George Musisi yawulirwako naye ng'alumiriza nti ono yamusomesa amateeka kitegeeza musajja abadde w'amaanyi nnyo mu kusomesa era musajja w'amaanyi era musajja muyivu era yasoma amateeka y'ensonga lwaki yatudde n'abagalino Joel Ssennyonyi olunaku lwajjo yabadde ku mukutu gwa NTV ku sheeyo twagezezaako streaming live naye olw'ensonga ya data n'ebirala ne tulemererwa kakati yalina ebigambo byayogedde era naye ekyewunyisizza Nsibambi yasomesaako Ssennyonyi amateeka wulira Omanyi mwami Nsibambi oyo yansomesa amateeka myaka egyayita Makerere eyo ne kati olusi mutuna ne ngamba ono yansomesa amateeka kubanga ne byansomesa takyabikiririzaamu mu ngeri gyayogera kakati ndi mu kifaananyi kati nze nina n'omuyigiriza amateeka ate nga yagansomesa kati neebuuza yageerabira oba akaddiyemu kuba waliwo ekyatuukawo awo nti kati nze nina omutereeza mu mateeka kubanga abeera siniya mu mateeka ngeri gye yagansomesa namba emu agambye nti ensi eno nti kati nga bwe tulina etteeka ku mukwano ogw'ekikukujju nti kaakati bwabeerawo ekitongole ekiwagira omukwano ogw'ekikukujju eyo mu mawanga ag'enjawulo nti bwe kisindika ssente wano twetaagawo etteeka eddala okutaayiza ssente ezo kati ayogera ekyo yali musomesa w'amateeka manyi politics eno egenda netwonoona ne tuva ku mirimu gye twaliko ate olwedde ogambye waliwo etteeka erikuusa ku mukwano ogw'ekikukujju kiba kitegeeza buli kimu oba ziba ssente oba ne bwebeera nyambalo oba abantu abakimuutinga gino etteeka olwedde liba weeriri kati ate lwaki oba weetaaga etteeka eddala kati odola buusabuusa n'amateeka gayogerako anti kaakati muli eyo ogenze mu ggwanga ery'enjawulo n'ovumirayo gavumenti mbuweetaagawo etteeka gavumenti eno okusobola okujja eno ekkwata etteeka lya sovereignty sirye kati tulina kye tuyita extradition laws nti gavumenti bw'eba eyina enkolagana n'eggwanga x munansi wa gavumenti w'eggwanga lino bw'agenda mu ggwanga eryo n'akolerayo ekikyama ekyekuusa ku gavumenti eno bwe muba muyina extradition treaty gavumenti eyo eba esobola okukuwa omuntu oyo si sovereignty bill si yekikola already tulina extradition treaties era n'enkolagana erina amawanga ag'enjawulo kati Nsibambi ekyo takimanyi nti sovereignty bill yegenda okireeta ekyo kati obudde olaba munanga nsobera kubanga yansomesa amateeka naye kati byayogera sibitegeera kubanga olwedi tulina extradition treaties n'amawanga ag'enjawulo tewetaaga sovereignty bill eno sovereignty bill si yegenda togenda kugenda mu ggwanga x nti ogenze mu America nti ogenze kukwata munnayuganda wemba okozesa sovereignty bill naye anyway nga bwe ŋŋambye nti politics egenda ne abantu kugamba ne bafuukira ddala ekitategeerekeka naye buli omu bw'atyo bw'asalawo okukola ebintu bye kale nga tuwaliriza etteeka leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi nga naye akakasa nga Nsibambi we yamusomesa amateeka era nga yeewuunya omuntu yamusomesa amateeka ate okubeera nga ebigambo byayogera ne byakola biragira ddala omuntu atagamanyi naye njagala okutegeeza Nsibambi amateeka agamanyi wabula waliwo ebigambo ebirala ebigendera ku bino ng'ate byo bitulaga ebigambo bino biwulidde nnyo emirundi mingi ky'omusajja ono yandibanga ayinawo ensonga ezimupuushinga era oba oli awo nga ne byakola naye yennyini akimanyi biyinza okuba nga si bituufu njagala kuwa akatambi kano okawulirize si kawanvu Fred Lumbuye nga nnyonnyola oba oli awo lwaki ezimu ku nsonga z'alowooza ye zandibanga ze zivaako omusajja ono kubanga agenda ku sayidi eyo n'otwo otulevu twolina otwo otusongolovu otulimu twamusoolini bibizibu byolina ku musajja gwe Yusufu Nsibambi era n'obugagga bwonna bwolina wabba bubbe mu Kampala District Land Board
gyewaga nti olina ebyapa sima 179 byonna nga wabba bibbi kati musajja mukulu njala kugamba genda onoonye emirimu emirala okole eyo etteeka terigenda kuyita ne bwe lina abaliise lijja kukomekkereza nga likkutte ggwe ng'omuntu olwedde waakava oba Singapore oba ali Singapore ng'ogenza okujjanjaba siriimuwo n'enfaana n'enziku byonna gye wagenda n'okubuulira nga bakusiimu olinga embwesoontosemu olubuto n'ojja nga bakusiimu no biggata wenna omuto ng'omuto gonna gulinga nakalanga bwoti ng'omuto gwe gusigaddeko waakava mu foreign country for treatment tosobola ku advocatingira Uganda kusigala ng'efuna amalwaliro agali ku international revenue equipments tonawoza myezi 6 ng'ovudde mu ggala kyoba kikwasinga walimu Asian countries gyoli ogenza gyoli ofiiridde ekitamulobera kugamba nti let us advocate Uganda ebirimu amalwaliro agalinga agali ku international level wano wakava mu Asia ng'osigazizaako omutwe nga nseenene nga bagenze oba yali nziku oba yasiimu oba kyali kiwoowolo nga kikubye essama gwe Yusufu tonawoza na myezi 4 nga gy'ovudde tosobola ku advocatingira amalwaliro ga Uganda nga beemu eddagala lw'omukwifana bebatwala bulayi naye okenini wakoze etteeka kukimanti ne bwoba ofunye ndowoozeemu ng'otuze mu kulwala olina kgenda bulayi tosobola kyogerako niyo nvaayo okola etteeka mbabuze ebuuzo byambetegedde bibadde ebibuuzo okulirira birungi era twagala bituddemu. Yes, kakati byemu ku bigambo owuliddemu kyembadde njagala owulire akyekyo ekisoose nti alina ebyapa 10 mu bimeka nga waliwo question mark oba ddala biri mu makubo matuufu. Kakati tolowooza nti yandibanga yemu ku nsonga lwaki omukulu ali sayidi eyo era ateekawo amaanyi mangi nnyo n'okubategeeza nti oba mwagala oba temwagala etteeka lijja kuyita. Waliwo omukisa etteeka lino okusulibwa mu kasiri kuba bweyajja kyayogera ku isuule zekyo kikubulya kikooti etteeka lijja kuyita. Tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri wonna bw'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte nerikyaliwo. Kakati bano balina okujja bakube burashi batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagana kujja wano wabula kibagamba bw'ozireeta wano olina okumanya kye zinaakola. Ekonomi eno gye tutunulira n'amabanja agava ebweru gayita mu parliament ne bagateeka mu budget ne bamanya kye binaakola. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lizzeewo kulwanyisa okujirigizibwa okuva ebweru n'okukyusa embeera zaffe. Mpa ekyokulabirako omukwano gw'ekikukuju mu Amerika tegulina mutawaana ne wano tulina etteeka erigugaana. N'etteeka erigaana omukwano gw'ekikukuju tegusobola kukwata muntu ali mu Amerika oba muna Uganda oba mu Amerika ali wano asomesa abaana nti mugende maaso n'omukwano gw'ekikukuju. Kati kyekyo kyowulidde Ssenyonyi ng'amugamba nti etteeka bw'aba tamanyi nti gyeriri etteeka gyeriri erisobola okunona omuntu oba ali bweru wa ggwanga n'ebirala bifaanana bwe bityo. Era n'amutegeeza nti ne ku mukwano gw'ebikukuju gwayogerako waliwo etteeka lye baayisa erirambika ku nsonga y'omukwano ogw'ebikukuju nga Nsibambi bw'agamba. Kakati Nsibambi ne banne bwe bagenda maaso n'okuba nga batembeeta etteeka lino kuliko Attorney General oyo nga bamuyita Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka ye Attorney General. Era be bali mugenda maaso n'okunnyonnyola ensi n'okulaba nga bakola kaweefube ow'okwagazisa Uganda oba bannayuganda okubaagazisa etteeka lino. Kakati njagala okutegeeza eyaliko Attorney General amanyiddwa nga Mwesigwa Rukutana ye yabavuddemu. Era bw'otunulira ekifaananyi ekyo bajjeno banne bamutunulira beebuuza ono omusajja sitoole ki ng'alinga ali ku sayidi y'abantu ate nga ffe si bwe tutyo bwe tukola. Kakati bamutunuulira njagala okutegeeza wuliriza bulungi nnyo Attorney General ono oba former Attorney General amanyiddwa nga Mwesigwa Rukutana yavuddeyo n'abagamba nedda bassebo sikaakuba nti tukola bukozi fwa naye lino etteeka temugenda mu maaso na kuliisa. Mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa The Observer njagala tukiyiteeyitemu olw'ensonga z'ebigambo ebya former Attorney General omukulu amanyiddwa nga Mwesigwa Rukutana. Sovereignty Bill shelve it. Former Attorney General tells government
yategeeza gavumenti nti eyo biiru mujesonyiwe temuddamu na kugirowoozaako bwe muba mwagala emirembe nga mwagala okufuga Uganda mirembe nga mwagala bannayuganda babeere nga beeyagalira mu nsi yaabwe eryo etteeka kyekintu kye muba mugenda mu maaso n'okuba nga mugirako ddala ebirowoozo katuyiteyitekokko mu kiwandiiko kino tugende maaso n'okuba nga tubimanya. Wuliriza. Batugamba nti former Deputy Attorney General Mwesigwa Rukutana has asked the government to withdraw the controversial Protection of the Sovereignty Bill 2026. Eyaliko omumyuka wa Attorney General Bassaabawolereza wa gavumenti omukulu amayiddwa nga Mwesigwa Rukutana yavuddeyo n'ategeeza era n'asaba gavumenti ya General Kaguta Museveni nti biiru eno bambi mutuyambe mugyesonyiwe temuddamu na kugirowoozaako ate era temugiyisa. Rukutana suggests a need for widespread consultations to improve it with a view to making it less toxic or better still shelve it. Yagambye oba mu bigambo ebigenda maaso n'okubanga byogerwa yagambye nti kale bwe mubanga temusobola kugenda maaso n'okubanga musooke mugyekenneenye mugiyiteeyitemu muddemu mutunuulire ebeere nga si ya bulabe ebeere nga si ya bulabe eri omuntu wa bulijjo kubanga lino etteeka bwe muliyisa wallahi mubanga abaddidde omuntu wa bulijjo ne mumuteeka mu kifaananyi nti ate agenda kuba mulabe wa Uganda kyokka ate nga munnayuganda. Ekyo Mwesigwa Rukutana abagamba nti ekyo ekyamazima si bwe tutyo bwe tugenda okutambuza gavumenti, ekyo nze sijja kukikkiriza. Rukutana, who also served as a state minister for finance and a state minister for labor under the current national resistance movement NRM, said the government called to address the concerns in the bill tabled by the Ministry of Internal Affairs. Ono Mwesigwa Rukutana bwano batugambye yaliko ne minisita omubeezi ow'ensonga za labor ow'ensonga ez'abakozi n'ebirala bifaanana bwe bityo kyokka mu gavumenti. Mwesigwa Rukutana si wadda nnyondo zamusobola omujjukira yategeezezza nti akyamazima gavumenti yaffe oba gavumenti yammwe eyo tusaba muddemu musooke mwetegereze musooke kwadresinga bizibu by'abannansi so saate kwongerako so si kubongera bizibu. Ate ono biiru eno eri tabled by the Ministry of Internal Affairs abagamba nti nze yaliko minister ate yaliko Deputy Attorney General. Ekyamazima kye kimu ku nsobi ze mugenda okusooka okukola mujjuse mu byafaayo byammwe ebbanga limufugidde Uganda. The bill is currently being considered by the Joint Committee on Defence and Internal Affairs and the Legal and Parliamentary Affairs, Defence and Internal Affairs. Nti bill eno wetwogerera Rukutana yagenza okujja ogikomentingako ng'eri mu kakiiko mu bukiiko nakugambye jjukira bali mu kakiiko naye nga 5 wiiki ejja bagenda kukomyawo bill eno for the third reading era nga ku olwo wandiika nga lwegenda okuyita obanga lwe buli kimu lwe tugenda okukitegeera nga 5 omwezi ogujja gwe tutandika enkya kitegeeza ye wiiki ejja onaawulira. Bakugambye nti etteeka oba biiru eno ebbago lino liri mu bukiiko obuli supposed ogenda maaso n'okuba nga balikolako kibayita scrutiny. Akakiiko akamanyiddwa nga Committee on Defence and Internal Affairs Committee n'akakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee be bali mugenda maaso nakuwaana ababaka abatula ku bukiiko obwo sijja kubeera nga mbaddamu bw'obanga obadde otugoberera ebyo nkakasa obimanyi bulungi nnyo. Mwesigwa Rukutana said the government only needs to improve on the existing legal and regulatory frameworks. Similar sentiments have been raised by civil society actors, lawyers and the Uganda Bankers Association among others. Mwesigwa Rukutana nti yeegasse ku bannayuganda yeegasse ku zibbanka yeegasse ku bantu ab'enjawulo okugenda maaso n'okutegeeza gavumenti ya musajja mukulu nti mu kifo ky'okulaba nga muteekawo etteeka lino okunyigiriza bannayuganda yaabagamba waakiri muddire etteeka lino ate mwongereku ku bupolishinzi mateeka galiwo muddire amateeka agaliwo ge muba mutereeza ensi etambulire mu layini ntuufu so saate kubeera nga mugenda maaso n'okuba nga munyigiriza era n'annyonnyola n'ebimu ku bibi ebiyinza okujjira mu tteeka lino bino ng'abikola yeegasse ku balala abazze bakola ebyo omuli bannamateeka omuli ebitongole ebyobwannakyewa n'abantu ab'enjawulo ssekinnoomu abagezezzaako okulaba nga bavumirira n'okuwakanya etteeka lino oba ebbago lino erigenda mu maaso n'okuba nga lireetebwa mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda ng'essaawa yonna baagala kubeera nga baliisa ku sipiidi ey'ekika waggulu kyokka tubadde ziba teziri busa. Ekimu ku bitongole eby'amaanyi mu nsonga z'amateeka ekimanyiddwa nga Uganda Law Society nabo ne beegatta era olunaku lwajjo bwe bwazibidde nga bafulumiza nabo ekiwandiiko kyabwe nga bawakanya nesse kuwakanya yenna etteeka lino
jukira bano ebakulemberwa Isaac Semakadde betwakunyonyolako gye buvuddeko nti singa etteeka liyita abo bennyini wandiika nga ekitongole kiggaddwa kubanga ekitongole kino akikulira ali bweru wa ggwanga ate nga nakyo kifuna obuyambi okuva ebweru w'eggwanga. Olunaku lwajjo ngenda kusomeza 29 omwezi ogwokuna 2026 nabo bawandiise era ne bakwata bbaluwa ne bazisindika mu bitongole ebyenjawulo, ebitongole ebyo ne bireceiving ebbaluwa ezo era ne bagenda maaso n'okuba nga bateekako stampu eziraga nti bareceivinze. Bawandiikidde Speaker wa Parliament office ye ne bagiwa, ne bawandiikira Attorney General Kiryowa Kiwanuka office ye ne bagiwa, ne bawandiikira Honorable Minister of Finance, Planning and Economic Development Matia Kasaija office ye ne bagiwa, ne bawandiikira Minister of Internal Affairs office ye ne bagiwa, ne bawandiikira Chairperson Committee on Defence and Internal Affairs Committee Parliament of Uganda office ye ne bagiwa, ne Chairperson Legal and Parliamentary Affairs Committee mu Parliament era office ye ne bagenda maaso n'okubeera nga bagiwa. Wabula okuyitako ko ebitonotono ebiri mu kiwandiike kya Uganda Law Society. Wuliriza, Uganda Law Society inakusomeza nga 29 omwezi ogwokuna 2026. Honorable Amos Lugoloobi MP Minister of State for Finance, Planning and Economic Development Kampala, eno yabadde egenda wa Amos Lugoloobi ng'eva ewa ULS oba Uganda Law Society. Dear Honorable Minister, Certificate of Financial Implications for the Protection of the Sovereignty Bill 2026, non-compliance with the Public Finance Management Act, CAP 171, and the guidance and the guidelines for request and the issuance of certificates of financial implications. Bawandikira Minister omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyensimbi. Pursuant to our statutory mandate under Section 3, Subsection D and Section 3, Subsection E of the Uganda Law Society Act, CAP 305, we write to demand the immediate withdrawal of the Certificate of Finance implications dated 15th April 2026, issued in respect of the Protection of the Sovereignty Bill 2026. Wanono ojja kuweekanga nti lino etteeka litandise okuleeta abantu ab'enjawulo era lino etteeka nkugambye lyerimu ku mateeka oba ku nsonga ez'enjawulo ezigasse bannayuganda ekintu ekibadde kirwawo ogenda maaso n'okuba nga kirabika. Bannayuganda bonna ne baba nga bakkiriza mu kintu kimu, ne baba nga bonna bali ku sayidi emu. Etteeka lino likoze omulimu ogw'amaanyi ennyo ogenda maaso n'okuba nga litugatta. Kakati buli munnayuganda yenna ayogera ku tteeka eryo, buli munnayuganda yenna agenda maaso n'okuba nga alaga obubi obuli mu tteeka eryo, era ebintu nga bw'ogenze maaso n'okuba nga obiwulira bikyagenda maaso n'okuba nga biranda, bikyaleeta obuzibu mu bakulu abali mu ggwanga erya Uganda abagenda maaso n'okuba nga balireeta. Uganda Law Society bawandiise ekibaluwa kye bakuntumye bategeeza abakulu mukwate etteeka eryo mugende maaso n'okuba nga muli esonyiwa. The certificate must be reissued in full compliance with Section 74 of the Public Finance Management Act, PFMA, and the guidelines for request and the issuance of certificates of financial implications. Section 74 of the PFMA requires the minister responsible for finance to examine every bill and certify its financial implications to Parliament before the bill proceeds. The certificate must provide a comprehensive, balanced, evidence-based assessment covering budgetary implications, expected savings and/or revenue to government, and the impact of the bill on the economy. The guidelines further requires that the analysis be analytical and rigorous with clear methodology, quantifiable estimates where possible, and the consideration of both costs and benefits of as well as potential risks. Bawandiikira Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi babategeeza nti bannange nga temunnayisa kiteekateeka kino, nga temunnaba kubanga muleeta ebintu bino tukimanyi bulungi nnyo era nammwe twagala mukimanye nti Ministry yammwe omulimu gwayo omukulu kwe kwekenneenya ebbago lyonna singa liba lireeteddwa nga terinaba kubanga lisomebwa oba nga terinaba kubanga liyisibwa, muyina kusooka kulyetegereza ne mulaba obulabe bwe liyinza okuba nga lituusa ku ggwanga, obulabe obuli financial bwe liyinza okuba nga lireeta ku Parliament, ebitongole ebyenjawulo ne Uganda yonna okutwalira wamu. Bwe muba temukoze ekyo muba musudde eggwanga mu buzibu era Ministry yammwe eba terina kyekoze. Kiwandiiko kyabadde kinene nnyo, nsazeewo nkusomerekokko akatonotono then oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Ekiwandiiko kino ne bassaako omukono Asiimwe Anthony, Vice President wa Uganda Law Society, ku lwa President atali mu ggwanga. Ne bakwata kopi
ne bagiwa speaker wa parliament Anita Amongo n'omumyuka we, ne bakwata kopi ne bagiwa attorney general Kiryowa Kiwanuka n'omumyuka we, ne bakwata kopi ne bagiwa minister of finance planning and economic development Matia Kasaija n'abakozi banne bakola nabo permanent secretary baani abo bonna ba Amos Lugolobi bikoze bitya. Ne bakwata kopi ne bagiwa honorable minister of internal affairs Kayindo Tafire ne General Muhozi David Muhozi. Ne bakwata kopi ne bagiwa ba chairpersons abakulembera obukiiko okuli aka committee on defense and internal affairs n'akakiiko akalala legal and parliamentary affairs committee mu parliament y'eggwanga erya Uganda. Kakati obunkenke ne bugenda maaso n'okubeera nga bweyongera eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda, naye nga Yensi Bambi yalireeta lirabika litandise ogenda maaso n'okubanga limwegezaamu, kubanga nkugambye yatuuse n'okuwemula omulonzi bw'abanga yabadde ye yamugambye nti olinga amaki nga bwe wakiwulidde. Kakati ababaka bangi mu parliament nabo balabiddwako ng'ekyamazima tebakkiriziganya na bbago lino, era kaweefube yenna abadde wa buli omu kulaba ng'ebbago lino balikuba, naye ate Yensi Bambi agamba lijja kuyita musaaga. A respected scholar and leader in the Muslim community said this bill is against faith-based support, it's haram, it's against donor support, it prevents Muslims from receiving zakah, it prevents believers from going to heaven, its intentions are fraud. That is how he described it. Now, as a Muslim, Honorable Bambi, how do you feel going ahead with such a bill that has been described as such? Number two, Honorable Chair, there's information going around that actually this bill was drafted by Honorable Bambi during his interaction with the NRM chairman and the Attorney General. Honorable Bambi, how do you feel that a bill that was allegedly drafted by you is receiving all this hostility from the Muslim community itself, but also many sections of Ugandans? Finally, the other day I watched you on NBS with a former student of yours. And when you said, I am your child, he said, I regret. How do you feel that most of your former students are uncomfortable associating with you, not just on this bill, but on your current political ideas? Thank you, Honorable Chair. Remarks. Those remarks have worried me because he's a co-chair of this committee. He seems to have taken a decision already, and so our presence here is irrelevant. As a Ugandan. That's very worrying. Not as chair, but no, as but a Ugandan. you see, as chair, with due respect, you're supposed to be a neutral arbiter, because now you're intimidating all these people who have come to make presentations, because they want to make a presentation in opposition to the statement you have said. But now the judge is already passing judgment and saying, we cannot allow that. I want to request that we remain neutral, so that these people can share their views. Otherwise, when you pass judgment already, we can very well pack up our bags and go away, because you're just ticking a box. Also because, Honorable Baka, you see, clause 2A says engaging in the political activities in Uganda for or in the interest of a foreigner. And then clause 1B, a Ugandan citizen residing outside of Uganda is a foreigner. But those Ugandan citizens, they remit $2.5 billion per year to their country. They come back home every so often. They've got business interests. They've got children they're paying school fees for. So if government passes an education policy, why don't you want them to oppose it? Because they're interested stakeholders. Their children are going to school here in Uganda. And so we should be concerned and capture all of these issues. Finally, again, Honorable Baka has said, in the event that throwing the bill out is not an option, why isn't it an option? Why are you ruling it out, Honorable Chair? Because this committee is clothed with all of those powers. Committees have thrown out business of government several times. In fact, even today on the order paper, there are some which are meant to be withdrawn. So there is room for that. Kindly don't create an impression that this bill is a do or die. It has got to pass. You have got the authority. Just to remind you, you're a senior lawyer, you know. As a committee of parliament, this bill
is really at the whims and fancies of this committee. This committee can choose to say, government, we don't agree with this bill, we have thrown it out. Except if you want to say you are on gunpoint. I don't believe you are. I don't believe you are. So please don't make a statement to say that in the event that throwing the bill out is not an option. Let's give our views, and then the committee members will decide. What if they vote overwhelmingly to say let's throw it out? Honorable, I think you, so with due respect, you meant to misconstrue Honorable Baka's statement. Yeah, that's why the reason for our being here is that we are open to receiving all the views. Please, yeah. Okay. Most obliged. So I just, because as a colleague we can share, to say, these people here who don't know how to operate, they might think now.